Poliisi e Masaka ng'eri wamu n'ekitongole kyawo ekya Flying Squad baliko omusuubuzi wa mmotoka omututumufu mu kibuga Kampala gwe bakutte ne baggalira olw'okudyekadyeka abantu abawerako n'abajjako ensimbi ng'abasuubiza okubaleetera emmotoka okuva e Japan. Omukwate Umar Tamale omutuuze w'ekitebi mu Kampala nga kigambibwa nti yajjako Idi Kazibu ensimbi ezikunukiriza mu bukadde 5 nga bakkaanyizza muguze emmotoka ekika kya Fuso e Japan kyokka n'atagireeta. Bwe namuwa ssente ezo okuvuba n'okutagireeta buli lwe mubuuza abeera ngamba nkya juuzi di okutuusa nagamba nti musajja ono kamuteeke mba amateeka nzije Masaka ku poliisi ne mugulirawo omusango ne muwaani era tutandika okumuyigga. Omukwate mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi e Masaka kyokka nga mu kukwatibwa aliko emmundu gy'asangiddwa nayo. Era twali tugenda omumukwata najjayo emmundu okutukuba amasasi naye lwakuba nti bano badde basirikale nga batraining era ne bamukwata n'emmundu ne bagikwata. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Budurume Kakigozi akakasizza okukwatibwa kwa Umar Tamale n'agamba nti agenda kuggulwako emisango egiwerako omuli n'ogw'okuggyako abantu ensimbi mu lukujjukujju. Kinaazuulwa nti ddala kino yakikola mu bugenderevu nga yakikola kufiiriza munne tewali kubennaanya. Tokyekuusa kukujja muntu ssente mu lukujjukujju era ono tugenda kuba tumutwala mu kkooti musango gwe. Kigozi agambye nti bagenda kwongera okunoonyereza ku mmundu gy'asangiddwa nayo kyokka nga kitegerekese nti waliwo n'abantu abalala omukwate be yaggyako ensimbi nga nabo batandise okujja ku poliisi. Wahida Nampima Lubwama ne Robert Nsubuga, BBS Telefayina, Agesigika.